ng'oli mbaka wa parliament omukyala ebyenjigiriza amasomero g'omu byalo tulina ensonga ziringa bbiri ezisooka tubadde tulina ensonga eya infrastructure nga nzibu nnyo ku ga government n'aga private ate ne tuba ne performance etatambula bulungi weewaawo of research batandise otulaga amasomero g'entungamu aga Isingiro gatandise okukola obulungi n'okusinga ag'e Kampala kituufu embeera bw'etyo bweri oba waliwo ekitagitambula bulungi nga tutandikira ku kiboga ewuwo kubanga bwe tubuuza abagolozi b'ebibuuzo batugamba bamala okugolola balina abaddako kola assessments ze batatunulamu ze batalingizaamu so waliwo ekigenda kitwewuunyisa mu performances naye ntwala omukisa guno ennaku ezo nabadde ntambulako mu masomero standard ze tweteerawo tukyali wala nazo bwe tugamba nti buli classroom ebeeremu abaana 50 kikyatulemye classrooms ezimu zirimu abaana 15 bwe tugamba nti toilet buli mulyango tugubalira abaana 40 naye nga kati buli mulyango amasomero ago tugabalira abaana 4 tukyali bubi abasomesa ensasula yaabwe ekyaganye bw'otunula proposals ziri mu teachers bill weewuunya bwe byonna bipininga weeyongereko kino abakola upgrading teyina weereetera kalala mu nsawo negundi abalema imbalance eyo Yes. abamu basasula kinene nnyo Abasayansi basasula bakola kinene. omulimu gwe gumu yes kakati neweesanga nga education sector yaffe eri bubi tuyina technical institutes ffe waffe tulinayo kye bayita Bukomero Technical Institute abaana batono courses ze tubadde tulowooza nti abaana baffe bongero ziyiga competency yaabwe nga bamaze ofuluma egaanyi ate abaana bangi abamaze osoma gwe bwetunuulire nga wano wonna mu Technical Institutes n'ez'Emmengo n'ezawa abaana abo ku graduation days zaabwe batunuulire bwe bafaanana olabira ddala omwana eyasomye ekintu kibagamba ekyomuntu ng'essuubi talina naye ng'asomye amaliriza ekiraba akiina ayagala okukola naye embeera endala nga wookolera wano bakuyita baako kooteekawo bepapa obayite security fees defense fees ani fees licenses zino ne zino omwana gw'otayambyeko okutandikawo kintu olubadde okubaako ne kaatandika gwe n'omutandikirawo omusalabiri onalebo nga tumaliriza nyina kinjawo okubuuza nga yakiriwo nalabye NRM ng'eri kiboga negamba NRM for Buganda ningamba omubaka ali ekiboga ono NRM tegenda muwamba emujjeko abadde agamba nti anywezezza ekintu bagenda kukyeddiza kuba minisita wabo ate yadde alonkinga enteekateeka eyo ekiboga eya Buganda nga tusemba n'ekyo tusibule abatulaba n'abatuwuliriza omulamwa gwe tuliko gwa B4B Buganda for Bobby nabwe mugamba omulamwa omulala gwe tuliko ekiboga K4K kiboga fo Kyagulanyi n'omulala ogusembayo Kaya fo Kyagulanyi so K4K erina squared ne B4B weeri yenkulu ate kiri ekya NRM for Buganda Museveni for Buganda ekyo simanyi gye bava kubanga ne okugikwatako baalonkingira kiboga mukwano gwange oyo minisita omanyi ayagala nnyo okuzzaamuko ku bantu amaanyi abantu bonna omuliro bagulaba bagudduse tulowooza nti eyo constituency yokka eri mu Buganda ziri mpitirivu nnyo naye abantu balaba muliro gwennyini gw'okwatamu okulonkinga ekintu bwe kityo ye yakireese ekiboga ng'abalala bonna bakitidde nga ne luli bwe gwali era bwe gwenda okuba kiboga eri mu Singo ssaza lya Ssaabasajja Kabaka agenda okuweza emyaka 7 era tuli mu kwenda CAP mpira ejaffe amagombolola mu ssaza era tutambula bukwakku naye nga Buganda for Bobby tweyanza nnyo tweyanzege owekitiibwa
Christine Nachimwero Kaya mubaka wa parliament omukyala owa Kiboga district anyonyodde ku nsonga y'ebenjigiriza agambye ekimu ku bisinga okuba nti bitawanya ennyo ebireese obuzibu nti Uganda teyina nteekateeka ya succession buli kimu kyonna buli ministry egenda mu maaso n'okutagala lwekyo oba oli awo singa tutereezaawo twandibaako engeri gye tuyinza okweddabulula litufuuka Uganda eyinza okweyegaza buli Munnayuganda agirimu. Tujja kuddingana olunaku lw'enkya mu programu zukuka n'ensonga nze Maurice Mukibi Omugave ayi Katonda kuuma mu maaso moogi.